nazo zizanya ate badde nnungi ku saidi yaffe nti tulozinza omupiira gwe tubadde tetwetaaga kulozinga emikisa gye tufunye tetugikozeseza naye tugenda kuddayo twongere okwetereza n'okuba nti emipiira gikyaliyo tetulina okuzanya tetunaba kugwa mu maanyi tetukyagenda mu maaso tujja kuwangula egisigaddeyo buddako tuba tufunyeyo akabonero nga tugatta ku bwe tulina tusobole omulamwa gwe ndikonze nga Mayanja okusigaza ttiimu eno mu kibinja kubanga ebintu byali byagootana nnyo so si kyangu nnyo ne njagala gezaako nkola ekyafaayo ekyo kuzanya leero nagituusiza tutuusiza ensamba gye tubadde tusamba URA gye yajja gyebadde emanyidde tuteeka mu okulumbiza abantu babiri n'omu kasozi ng'omulaba leero abadde tatuulawo nnyo wali batambula so I think that was the only change gye tukoze.